Tuze ku shopping abatuganye bwe kimu kyala iso obugaali bwe buli bonna. Gwe musajja kiki? Fandi. Tuwadde tusaba okutubuulira tusobole okukola shopping kubanga sente twadde twazze nazo. Nze mbadde nakimye njagala kagaali TV omusireeta baŋŋambye weeziri. Batandika okubigula nga ffe. Ogambye bannayuganda? Ava bannayuganda ekikwataga akasaado n'abachina tufiirawo. Atugula eby'abachina paka kuwulira bubi. Lwaki? Be twagala mu bizinesi baba baleeta abachina nga be batunda ne bandi tujja kuleeta abachina. Oba kiri feke solo nga nzindidde n'enzikuta. Naye bapaani njagula omuchina. Bamanyi nako yaffe. Aba gavumenti eyise mu China okutereeza ensi mu kugula ebyaleisi keite mu China tujja giwagira. Etukoleyo n'abakazi oba nsanga abaleisi kuba kati nabo buli kimu kya leisi. Leero njirova batugambe za mitwalo milioni 8 milioni mitwalo 8 2 tugenda bigula paka kuwulira bubi. Tugamba. Yobi tulikole English and Uganda. David Kabarage is sales manager of Chinatown. I still come forward to apologize for the statement issued yesterday that we are going to pay. Because of some circumstances, unavoidable circumstances that arise, we could not open up to the public. There are some few SOPs that we need to fulfill, and also we have some upgrade on our systems that we're still being worked on. So we are not yet certain whether they will be done today. But what I want to assure the public is that we shall be open for business. But for that case of the period, the time of opening will be communicated through media platforms. So I don't want to assure you the exact day. We may still keep upgrading our system, maybe even tomorrow, but we shall communicate to you the time for opening. It's so absurd, and we apologize to you that you have turned up in big numbers to support us, and we have not been able to give you the service. But we know that we are going to come fully prepared for you, and we want all these SOPs to be in place so that we can be able to have a proper service to the public. Customer baffe aba Chinatown bonna, nze Wanget David Kabarage, sales manager wa Chinatown, era nkomyewo okubetondera mwenna nti tetwasobodde kugulawo nga bwe twabadde tubasuubiza olweggulo olw'ebintu ebimu ebyatutaataganyamuko mu byuma byaffe, n'okuba nti okweteekateeka obulungi tusobola okuba nga tumanejinga, tusobola okubategekera bulungi kubanga muli bangi tetusobola kubanga
tubagulirawo nga tetunakweteekateeka bulungi. Tulikolera wamu ne poliisi n'ebitongole by'okwerinda okulaba nti tubaweereza bulungi, kubanga wano mu maaso wonna wajjuddewo bizinesi z'abantu era zonna zitataganyiziddwa. So tubadde tusaba abantu basooke badde waka, naye nga olunaku olw'okuggulawo tujja kuba tubabuulira mu mikutu gyonna egy'empuliziganya, tujja kubategeeza lwe tunaggulawo nga tumaze okuteekateeka bulungi byonna ebintu bye tusabiddwa okuteekateeka okusobola okubaweereza obulungi. Era tubasaba mutusonyiwe olw'ekyo. Ezo bya bulijjo era mubiraba babeerawo obuvujjuko abantu abangi, mubeeramu ebyuma bye bayitamu abantu nga babakebera, ne mubaamu n'okuba nga babeekebejja ensawo zaabwe bakebera bulungi, nga balina awantu wetusobola okubategekera nga ebintu ebyo bikugibwa bulungi, n'okuba nga ebyuma ebiyitibwamu abantu nga basobola okuyitamu nga tebali mukotteko okusobola okukosa abantu. So ebyo byonna twagala bibeerewo tusobole okubateekerateekera obulungi. Na tawuni bizinesi ng'endala zonna omuntu gy'abaaguddewo, era ffenna tuba twagala bakasitoma, naye ebiseera ebimu olw'okuyaayaana kw'abantu okwagala ebintu nga omuwendo musaamusaamu, era kibaleetera okujja mu bulungi. So kati ebiseera ebimu olaba okweteekerateekera abantu abangi era baba bamaze okujja mu bulungi n'olyoka omanya nti kino okusobola, naye ng'oluusi ffe twade tulina tumanyi bakasoma baffe nga babulijjo ngaera osanga bagenda mu bitundu ebirala okushopinga. Era ebintu ebyo ebitambula mu mikutu egimu si bituufu, netulina egyo emiwendo ku shelfu zaffe. Era bakasitoma abajja ku lw'omukaaga ne bagulawo ne ku Sande basobola okugula ku bintu, naye bakuba nti waliwo ebintu ebimu bye baba banoonya mu kibuga eyo nga tebabiraba, era olwabisanga wano nga bwebiri ne basanyuka nnyo, ne bagamba nti babigule mu bungi. Era ndowooza abagenzi abamu era bye boogera bagenda bongeramu ebyabwe, kuba tetulina n'amasimu, amasimu tetugatunda, tetulina pikipiki bodaboda wano tetuzitunda. Emiwendo egyo gye boogerako egya furiji emitwalo 3 simanyi microwave emeka, ebyo byonna tetubirina. Era nsaba abantu bonna ebintu ebyo eby'omu mukutu ebyo babyewale, bagezaako okunoonya ebyabwe emiwendo negirimu. Stop with them. Nakuteeka ku ntebe.
yogererawo Nsaba Mulemezi tataganya kubanga nabo baagala okukola naye nsaba okubeetondera mwenna jo nabagambye nti tujja kugulawo ssaawa emu naye ababadde bakola ku byuma byaffe tebasobodde kumaliriza mirimu gyabwe emirimu tegyawedde n'ebyo byonna bye tulina okukozesa mu byokwerinda okusobola okubateekateeka okusobola okuyingira obulungi byonna tebinaba kutereezebwa bulungi n'ebyuma ebimu ebyetaagisibwa tebinajja babireeta naye mbadde mbasaba tugenda kubategeeza lwe munakomawo ku mikutu gyonna tugenda bategeeza lwe tugenda okuggulawo ku mikutu gyonna so mbadde mbasabye musooke muve ku bizinesi z'abantu mudde ebbali lwaki bodaboda tetuzitunda wano ag'amasimu temugamba tetugalina nendeekamu amafuta emitwalo ezo emiwendo gye mwongerako egisinga mulimbye so naye mbadde nsabye muwulirize byange bye mbagamba kati kubanza abagamba ekituufu ebyo eby'emikutu bye mubeerako bibalimba mbadde mbasabye mubeere bakakkamu musobole okufiira bizinesi zino eziri wano tugenda bategeeza lwe tugenda okugulawo ku mikutu bannamawulire bonna weebali wano bajja kuba nga babatuusaako obubaka sembera wali magala sembera wali nakulamba China.
Tunula eno sebo. Bagambe bapakira okutandikira ku mundu batunda abakazi bola babapaaki era zezobadde netegesa okugula mukaga ngene nabo waka tewali kirala twagala bintu wano era okugula okuva wano ngene kimu omufalisi ngenda sula wano lwaki batukokonya okumanya abantu batukokonya lwaki lwaki tebatugambye ku mawulire bayogedde ne bagamba tugenda kugulawo twasuze wali batugoba polisi netugoba ne batusuubiza okugula ebintu ku layisi si yava abagaga ennyo taswaituze buli kimu sente twaze nazo era nzize n'omutwalo gumu kitundu bale njagala genda na kalina okitege genda na kalina zigana sente tewali kirala Lwaki batugoba kumala kuziba bajja bagulira oba kamujja bufuna ku social media era naye ate twewale speculation olwata abakisa bangambe ne polado mitwalo 8 bagaddewo bagenda kugulawo gwe musajja kiki kamera kulemeddeko efaananyi yenna nze nsinga okumanya mukwazingiremu oli watedde ki na Jofure nga nviridde Kabowa nze akatambi nakalabye ku WhatsApp nga China Town yaguddewo TV ya mitwalo 1842 nengamba ngenda twala 52 kubamba desijina mu nju yange mpozi ne furniture era naze n'akamotoka ebisumuzo biraba zine n'akamotoka kali wali mba njala nzineyo nga kajjudde bana labyemu ne mobile money tutambudde na sente bayinza tutemula naye nga mobile money kijjudde naye embeera wogiraba nange nsanze abantu apolisi bagoba abantu mbeera bwetyo bweyimiridde naye nga mbadde kantu ako wakiri tugenda n'ekipande polisi egobawo abantu by the way kubanga popular abantu beyongedde obungi naye embeera nga bwogiraba naffe tukyagumidde ku bantu abaliwo abalala naye nga twalifunye omukisa ne tuyingirako munda tulabe ki ekiriyo kuba bagambye eringa adiweya mulimu ebizanyi eby'abaana mulimu by the way mulimu n'emmotoka kati ekintu ekyo twagala tukirabeko ekirimu n'emmotoka emmotoka ngeri ku mitwalo 8 tubasuule
Oge cost eriwa